بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوامي نابتشالا أوتوتو بليغل تيمبي غاقدي لبايك أزلام ميديا مكيريزي غير ويديو نكورا يفي Tensonga za fezo natu zigulawo na dua Allah subhanahu wa ta'ala jatuwa mu kiramuso kyekitiibwa emirembe gya Allah okusasira kwe n'emikisa gye gibeere nammwe bafunye ebirungi tusaba Allah bibakuumire ate mmwe Allah bagezesezza n'emitawaana tusaba wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala abanyweze wakitiibwa Allah abaggulirewo tubagume n'ebigambo bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ebigamba nti mazima ekyo ekikuvuddeko Allah kyatutte kya Allah subhanahu wa ta'ala akinako obuyinza Allah yadde nga abadde akikuwadde ebbanga ly'obadde nakyo Allah akinako obuyinza kisigala kike so ekikakatako kiri kimu kubeera nga atugumiikiriza n'okubeera n'essuubi nti akitutte ebirungi by'alina bingi tusaba Allah jalla jalaaluhu ku byonna byatuggyeko wakitiibwa Allah atuddizeewo ebyo ebisinga ku byo tukyali mu musomo gwaffe fadail oba obulungi obw'essala eyitibwa salatu tahajjud essala esaalibwa mu kiro naddala ekitundu ekisembayo mu bitundu ebisatu ebikola ekiro essala eyo gye tuliko biidhinillahi ta'ala olw'ensonga nti obulamu bwe tulimu kati n'emitawaana gye tufeesinga challenges mu bulamu nnyingi abaddu ffenna tukaaba naye ffe ng'abasiraamu ekyo nakyo tukyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala okubanga Allah yatuwa obusiraamu buno teteekeddwa kubeera mu kaaba ng'abalala teteekeddwa kubeera mu kwevuma mbeera ng'abalala ebbanga lye tumala nga tetunnakola byonna Allah bye yatuwa kubeera nga tukola bitugirewo embeera oba Allah isizeeko kubeera ng'akyusa tulina kuddayo kwenywereza ku ebyo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yatuyigiriza tunaba tubikoze Allah ajja kutulongooseza embeera z'obulamu bwaffe twesibirira ensonga nnya ensonga zino ennya nga tugamba nti gweoba tonnazikola lindako kaaba lindako okubeera nga weevuma embeera gy'olimu oyinza okuba nga embeera gy'oyitamu ogituuseemu lwa bikolwa byo na bugayaavu bw'olina ku nsonga zino ennya twagamba nti ensonga esooka dhikirullah kathratu dhikirullah okuyitiriza ennyo okubeera nga tujjukira Allah subhanahu wa ta'ala nga n'ensonga esingira ddala okubeera enkulu qiraatu kitabullah azza wa jalla okubeera nga tuyitiriza okusoma ekitabo Qur'ani kyekitiibwa kubanga kijjuddemu baraka okukitunamu baraka okukisoma baraka okukikwata baraka ezo zonna barakaati zijjudde mu Qur'an ensonga ey'okubiri ne tugamba kathratu as-salatu ala nabi okuyitiriza okusaalira omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ensonga ey'okusatu ne tugamba okubeera nga tuyitiriza nnyo kathratul istighfar buli kadde okubeera nga ekigambo astaghfirullahu alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum atubu ilayhi tekiva ku nnimi zaffe n'ensonga ey'okuna nga gye tuliko okubeera nga twekubiriza okusaalako ekiro mu episode yaffe yayita twagamba nti baddu ba Allah ke kaseera teams groups tuzikole ez'okubeera nga buli kaseera twejjukiza okuyimukako ekiro akasimu ka mukwano gobeera nako mukooneko ku ssaawa 9:10 fulani zuukuka tusaale embeera gye tulimu si nnyangu zuukuka twegayirire Allah subhanahu wa ta'ala bw'omukyala zuukusa omwami zuukusa mukyalawo abazadde muzuukusa abaana muzuukuse bakadde bammwe emiriraano mwezuukuse ab'emikwano mwezuukuse tusobole okubeera nga esswala eno tugizza mu bulamu bwaffe lwaki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatusibirira n'agamba nti alaykum mbasibirira mbakubiriza okubeera nga muyimukako ekiro olw'ensonga nti okusaala ekiro gye yali enkola adab gye yali enkola yaba batukulembera mu balongoofu twegayira Allah subhanahu wa ta'ala Allah atugondeze esswala eno tukyali mu ahadith eziraga lwaki omuddu yandirwanye okulaba nga wiiki teggwako nga tazuukuseeko kiro lwaki omuddu yandirwanye okulaba nga ennaku 2 teziyitawo nga tazuukuseeko kiro okusaala esswala eno eyitibwa salatu tahajjud olwaleero njagadde insha Allah ta'ala
okongeza ku hadith zetwalaba mu episode yeyita tuongereze ku hadithi nga 2 insha Allahu ta'ala. Hadith je tugenda okubeera nga tetukulembeza ye hadith mu batunyumiriza embeera y'abasahaba ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama nga bwe baali. Hadith eno batugamba nti kana ar-rajul fi hayati Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yalinga nkola y'abasahaba ng'omu ku bo idha ra'a ru'ya nga bw'aba alabye ekirooto kyonna oba nga afunye ekirooto kyonna qassaha yakinyumyanga ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam yagendanga eri omubaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallama n'abeera nga amubuulira ekirooto kyafunye. Kati sahaba anyumya agamba nti embeera eno bwe yagirabanga ng'omuddu azze okunyumiza omubaka sallallahu alayhi wa sallama ekirooto kye yafunye, sahaba agamba fatamannaitu an ara ru'ya fa aqsaha ala rasuli sallallahu alayhi wa sallam. Sahaba agamba nti negomba fatamannaitu an ara ru'ya, negombanga negamba nti kale singa nange nfunayo ku kirooto fa aqsaha nange nkinyumizeeko oba nange ngende nkibuulireko ala rasulu sallallahu alayhi wa sallama omubaka wa Allah okusaasira ebingana bibeere ku ye. Wa kuntu ghulaman shaban, nali mwana wa bulenzi nga nkyali. Wa kuntu anamu fil masjid, nasulanga mu muzikiti ala ahadi rasulu sallallahu alayhi wa sallama mu kaseera ako nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama akyaliwo. Kasahaba ono agamba nti lumu fara'aytu fi nnawmi, lumu nali mu tulo nga neebase nendaba ekirooto. Ekirooto kye yafuna yagamba nti naloota ka anna malakaini, nalaba malayika 2 akhadhani zankwata fadhahaba bi, nezigenda nange ila nnar, mu kifo awaali omuliro. Fa idha hiya matwiyatun qatayya al-bi'r, bantwala awali omuliro naye ng'omuliro ogwo guva mu kinnya kiringa wonalaba oluzzi naye ng'oluzzi olwo lwa muliro. Wa idha laha karnani, naye ng'oluzzi olwo lulimu empagi 2. Wa idha fiha unasun, naye nga mu luzzi olwo mulimu abantu kad araftuhum, abantu abo nga mbamanyi, abantu abali mu luzzi olwo nga mbamanyi. Faja'altu aqulu a'udhu billahi minan nar, kwe kubeera nga nagamba mu kaseera ako nti ai Allah ntaasa omuliro. Qala bwe navaawo falaqiyana malakun akhar, nembeera nga nalaba malayika endala. Faqala li, nebeera nga eŋŋamba la totya, la tura totya, oluvannyuma lw'okubeera nga nasaba Allah jalla jalaaluhu antaasa omuliro. Ekirooto kino bwe mmala okukifuna yagenda eri omubaka sallallahu alayhi wa sallama nembeera nga faqasastuha ala Hafsa, ekirooto kino yakinyumiza Hafsa radiyallahu anha. Bwamunyumiza Hafsa n'agenda eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama faqassatha, n'abeera nga yakinyumiza omubaka sallallahu alayhi wa sallam. Omubaka sallallahu alayhi wa sallam kagamba ebigambo bino n'agamba ni ni'ma ar-rajulu Abdullah, sahaba ono yali ayitibwa Abdullah. Nabbi n'agamba nti mazima Abdullah musajja mulungi. Naye nabbi yayongerezako statement gye njagadde mu hadith eno n'agamba nti law kana yusalli min al-layl, kale singa abadde asaalako ekiro. Nabbi akakasizza sallallahu alayhi wa sallam nti Abdullah mulungi, musajja mulungi ajjuddemu ebirungi, naye kale singa abadde asaalako ekiro. Ekigambo kya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam kitegeeza ki? Nti omuntu asobola okubeera nga mulungi, nga mukozi wa birungi, era ng'omuddu oyo alwana nnyo okubeera nga yenyigira mu mirimu emirungi. Musajja musaaza alhamdulillah, musiibi wa sunna alhamdulillah, musajja musaddaasa alhamdulillah, naye nga omuddu oyo munafu mu kusaala ekiro. Ekigambo kya Nabbi kino ekigamba nti law kana yusalli min al-layl, kale singa yali asaalako layiri. Allahu akbar. Mu kigambo kya Nabbi kino tujjamu ekigamba nti Abdullah ono Nabbi gwe yali ayogerako singa yali asaala ekiro obulungi bwe bwadibadde bujjudde.
naye laba nabbi sallallahu alayhi wasallama kye yanokolayo mu bintu byonna ebyali ku Abdullah yanokolayo obutasaala ku kiro. Era oluvannyuma lw'okwogera ekigambo ekyo fakaana ba'du, oluvannyuma lw'ekigambo ekyo la yanaamu min al-layl illa qalil, Abdullah teyaddamu kubeera nga yeebaka kiro okuggyako ekitono. Olaba obulungi obuli mu kusaalako ekiro. Naawe atulaba era atuwuliriza, oli muddu mulungi, alhamdulillah, ibaadaati zonna ozikola, naye bw'obanga toli mu baddu bayimukako kiro okusinziira ku statement ya nabbi eno sallallahu alayhi wasallama, tugamba nti nako kagatteko ojjuza obulungi. Ayi Allah tugondeze swala y'ekiro ya rabbal alamin. Tusse mu baddu abasaalako ekiro. Eyo hadith etulaze obukulu bw'embeera eyo ey'okubeera nga tusaalako ekiro. Twakiraba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama teyakoma ku ye yekka kusaala, yagendanga n'azuukusa basahaba ridwanullahu alayhim, nga bwe tulaba Fatima ne Ali radhiyallahu anhuma nga batugamba nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yagendangayo n'ababuuza ala tusallun, abaffe temusaale, bannayi muzuukke musaale. Tusaba Allah jalla jalaalu Allah atugondeze esswala eno ey'ekiro. Baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, okumanya esswala eno yali nkulu, omubaka sallallahu alayhi wasallama yagisaalanga nga bwe twalaba buli kiro ng'agisaala. Bwe yali ng'omulwadde kaana yusalli ng'agisaala nga wahuwa jalisan, ng'atudde. Obutagirekaayo yatuukanga n'okugisaala ng'atudde. Wabanga omubaka wa Allah khairul khalq, asinga ebitonde byonna, yalina kaweefube ono mu kusaala esswala y'ekiro. Wama baalu nahanu, ate ffe bamasaakini, ate ffe bamiskiini. Wallahi tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atusaasire, washiba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga atugondeza. Naam, esswala eno yennyini gye tuliko ey'ekiro, washiba Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani ey'ekitiibwa luli twalaba aya mu surati Furqan nga Allah agamba nti walladhina yabituuna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Allah yogera ku baddu abo ababeeranga bamala ekiro kyonna mu maaso ga Allah waabwe subhanahu wa ta'ala nga bavunnama nga bayimirira ku lwa Allah waabwe kye twajjamu nti swala eno Allah yali ayogera ku salaatu tahajjud ne mu aya eno ffenna gye tumanyi obulungi. Era Allah subhanahu wa ta'ala agamba wemba serabidde, Allah agamba nti wa min al-layl, ne mu kiro fatahajjad bihi nafilatan laka, okubeera nga omuddu. Era Allah subhanahu wa ta'ala yali atugamba nti mu kiro, mu bitundu ebimu ebyekiro, wa min al-layl, ne mu bitundu ebimu ebyekiro, fatahajjad bihi nafila, beera ng'osaalako wakati mu kubeera ng'osoma ku Qur'an, ebyo ebiri mu Qur'an ey'ekitiibwa, ng'esswala eno ogisaalanga ennyongereza. Tuli ng'ogisaalanga ennyongereza. Baulama abamanyi baffe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasiima, bagamba nti kino Allah kye yali ayogerako nafilatan laka, esswala eno gy'osaala ng'oyongereza bwongereza, baali boogera ku salaatu at-tahajjud. Tusaba Allah jalla jalaalu Allah agitugondeze. Bakadde bange ab'ebitiibwa, fadail, ebirungi ebiri mu kusaala esswala eno gye twogerako as-salaatu tahajjud bingi, ngera bwe tugenda okulaba mu ahadithi nnyingi ezoogera ku nsonga eno, okubeera nga tezikoma nga bwe twagamba nti emigaso gya salaatu tahajjud tegikoma kubeera nga omuddu agifunamu obufunyi wano ku nsi, wabula esswala eyo tahajjud swala y'abaddu abagenda okwesiima yawma al-qiyama. Tusaba Allah jalla jalaaluhu Allah atusse mu bo. Yenna ayagala Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga Allah amwagala n'okubeera nga Allah amuwa ekitiibwa, Allah amusula mu madaala, ateekeddwa okubeera nga yeekwata ku swala eno ey'ekiro. Hadith emu mbaka sallallahu alayhi wasallam yabeera nga atugamba nti waliwo abantu babika bisatu Allah subhanahu wa ta'ala abaddu abo abaagala, era Allah subhanahu wa ta'ala abasiima, era Allah subhanahu wa ta'ala amwenya gye bali. Subhanallah. Nabi sallallahu alayhi wasallam atugamba mu hadith eno nti abantu babika bisatu, abaddu bano Allah abaagala, washiba Allah takoma kubaagala, Allah musiimu, Allah abasiima, ate Allah takoma kubasiima, wabula Allah subhanahu wa ta'ala n'okubamwenyeza Allah abamwenyeza. Ekyo
ekisaanidde ku ye Allah subhanahu wa ta'ala. Imagininga nga gwe oli omu ku bana abasatu Allah subhanahu wa ta'ala abaddu basiima. Naye omubaka sallallahu alayhi wasallam yali annyonnyola abantu bana abasatu yaleeteramu omusajja. Nabbi yagamba nti omusajja alina mukyala we nga mukyala we mubalagavu, omukyala we nga mulungi, nga takoma kubeera na mukyala ono ng'omukyala mulungi ng'alina n'obuliri bwe nga nabwo obuliri bulungi, ng'obuliri bwe buli comfortable, ekitoogerekeka abaddu gye muli emulina ebitanda bimiliyoni 5 miliyoni 7. Kubimu akafaananyi wasa akakyalako kakyotala alhamdulillah, wakawasa kato kali awo myaka 19 23 kali awo wakati alhamdulillah Allah akakuwadde essente Allah azikuwadde ekitanda kye musulamu miliyoni 5 kigona abaddu ennaku ze mulina ne waterbeds mulina emifaliso nga gy'amazzi. Allahu akbar, Allah atuwadde obulungi bungi naye ebirungi bikoma okweyongera. Aya eri thumma latusalunna yawma idhin ani naim, Allah agenda kutubuuza ku byengero ebyo. Abaddu abatayina bitanda bifaanananga byaffe wallahi baasaalanga ekiro, kati fe Allah ate baawadde ebyengera ebyamaanyi kwennyini kwe tusinziirira okujoga Allah n'okunafa mu mateeka ge. Muddu agamba nti wallahi nandizukuseeko naye seeko obuliri obwo bulaba bwe neebaka mu buliri obwo mbasaagala buvaamu. Nga y'ensonga lwaki tasaalako kiro, asinziira ku Allah kye yamuwa ate okubeera nga agaana okuyimirizaawo Allah kyayagala. Kannabbi agamba nti omusajja nga alina omukyalo omulungi, alina n'obuliri bwe ng'obuliri bwe buli mu mbeera mwenna mumanyi ebitanda bye musulako n'embeera gye birimu. Naye nabbi agamba sallallahu alayhi wasallam nti omusajja ono ne yeerekereza ebyo byonna n'azuukukako n'asaala ekiro. Kamadaamu akakyala kano myaka 22 n'okagamba nti hajati akansooka ensaaleko ekiro n'ova mu kabugu mwako. Subhanallah, byakafaananyi obuliri bwennyini bwa bbeeyi. Akakyala koyina keeko omugamba ennaku zino 10 ku 10 kamalayo n'okagamba nti mukwano kansooke nsaaleyo lwaka 3 kansooke nsaaleyo 8. Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba omusajja oyo bw'ayimukako n'asaala ekiro wakiwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba bamalayika ab'ebitiibwa alayhimu salatu wassalam. Allah agamba bamalayika be nti mutunule ku muddu wange, mutunulire omuddu wange ayina obuliri obulungi, ayina omukyalo omulungi, naye byonna birese n'ayimirira okubeera ng'asaala wakati mu ggonjebwa, wakati mu bugonvu obw'amaanyi, kubeera nga neegayirira n'okubeera ng'asoma ebigambo ebiri mu kitabo kyange ekitukuvu Qur'an. Allahu akbar. Omuddu oyo abe kwagala kusigala mu buliri bwe yandisigaddeyo, naye ku lwange omuddu oyo aleeseewo ebibiri n'avaayo n'agenda ne yeeteekako amazzi n'ayimirizaawo esswala wakati mu kubeera ng'asoma n'ekitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Omuddu oyo nabbi yagamba Allah amwagala era Allah amusiima era Allah subhanahu wa ta'ala omuddu oyo Allah abeera ng'amwenya gyali. Tusaba Allah an yaj'alna minhum, Allah tusembaddu abafaanana bwe batyo. Ensonga gye tugenda okumaliriza nayo ya hadithi eri mu Tirmidhi gye tugenda okumaliriza nayo insha Allah mu bulungi. Lwaki ffenna twandyegombye okubeera nga tusaalako ekiro? Omubaka sallallahu alayhi wasallama hadithi eno gye tusoma nga nabbi agamba nti abange mwekwate ku swala y'ekiro, olw'ensonga nti swala y'ekiro eyo ye yali enkola y'abo aba bakulembera mu balongoofu, abo abajja olubereberye nga mwe temunnabeerawo. Nabbi n'atuwa n'ensonga n'agamba nti swala eyo munaagisaala egenda kubasembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala. Esswala eyo tegenda kukoma basembeza kumpi na Allah, Allah agenda giyisizaako okubeera nga Allah abasangulako amazambi. Tegenda kukoma swala eyo kubeera nga Allah jalla jalaaluhu ayisiza kuyo basangulako amazambi, wabula esswala eyo yennyini egenda kubataasaako obutoonoona. N'ekyokusatu nabbi sallallahu alayhi wasallam n'agamba esswala eyo yennyini egenda kubataasaako endwadde z'omu mubiri. Hadith muttafaqun alayhi. Ebigambo bibuulira bakadde bange ab'ebitiibwa. Eyo hadithi yokka etumalira okutuwa ensonga ezimala lwaki nze naawe twandirwanye okuyimukako ekiro, kubanga bino nabbi sallallahu alayhi wasallam byayogeddeko bye tusinga okubeera nga twetaaga nga abakkiriza. Ayogedde ensonga ziri 4 nziddamu. Nabbi agambye
mbalamira esswala y'ekiro. Ensonga esooka ye yali enkola y'abo abaakulembera mu balongoofu. Bwe tuba tusoma surat al-Fatiha tusaba Allah tugamba nti ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim, ay Allah tukusaba otulungamize ku kkubo eggolokofu eryo Allah subhanahu wa ta'ala liwalungamizaako abaakulembera abo bewawa ebirungi. Mu birungi Allah subhanahu wa ta'ala beyawa abalongoofu abaatukulembera kubagondeza swala ya kiro ne bayimukako ne basaala. Naffe tusaba Allah akituwe. Ekyokubiri, esswala eno tunaagisaala ekiro egenda kutusembeza kumpi ne Allah subhanahu wa ta'ala, egenda kutuyingiza mu mikwano gya Allah, egenda kutuyingiza mu baddu Allah baataasa. Kwekwata ku swala ya kiro tugamba nti ne woosaala yeraakeemu yokka bw'eti bino byonna obifuna ne webeera laakimu. Ekyokusatu, Nabbi sallallahu alayhi wasallam agamba mu hadithi eno nti esswala eno egenda kubeera nga Allah agisizaako basangulako amazambi. Baddu ba Allah nga tubbinkidde mu mazambi, wallahi Allah tumusaba Allah atubikkirire. Naye wallahi singa Allah atubukkula bangi mummwe temwantudde na maaso awo kubeera nga mutusomako. Kati ayagala yenna Allah musanguleko amazambi wakati mu kumubikkirira abeere nga yeekwata ku swala y'ekiro at-tahajjud, abeere nga yeekwata ku tahajjud. N'ensonga ey'okusatu okubeera nga esswala eno egenda tutaasaako okwonoona. Baddu ba Allah tulwanaganye n'amazambi ku lwaffe biganye. Olina amazambi ng'ogaddingana buli kaseera olivaamu bw'oliddamu. Kati bw'oba oyagala okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akutaasa obutadda mu mazambi ago, swala ya kiro tusaba Allah agitugondeze ya rabbal alamin. Nekisembayo esswala eno tekkiriza bulwadde bwa mibiri. Mwe abalina bi pressure, abalina bisukaali, abagala okwetaasa endwadde ze zonna, abavubuka naddala mu abavubuka bashababu abawuliriza abatannafuna birwadde bino, mwekwate ku swala y'ekiro kubanga Nabbi agambye esswala eno egoba endwadde, esswala eno ekutaasa ku ndwadde biidhnillahi ta'ala. Tugyekwate wakadde gaba nga ab'ebitiibwa awo nyine tujja okutandikira insha Allahu ta'ala tulabe ahadithi nyingi ezogera ku swala y'ekiro. Naye alaykum bi salati tahajjud, mbalamira nga nange sejjeemu okubeera nga twekwata ku swala eno ey'ekiro. Tiimu salatu tahajjud temwerabira okuzuukusa bannammwe, tweyongeremu amaanyi mu nsonga eno tuginyweze biidhnillahi ta'ala, naye tugigatte ku nsonga ezigenda okulongoosa obulamu bwaffe n'okututaasa mu mbeera ze tulimu olwaleero. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Nsigadde mukadde wammwe Imam Bilal Kitimba Uthmani Menya, Imam Kyamutawaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.